Kakati nabadde amukomezzaawo buli kaseera abeera yeebuzaabuza bamugamba okujja okulaba ku kazini tayagala kye baba bayitawo ku mulundi guno ng'amuyingiza mu nju bamugamba mbu ajja alabe ku kazini we kwe kumugjayo abaamusika ono ne yeekanga Victor kati naye beekanga bonna ono naafunamu engeri ya bbulo mameme gwe noono ate nga muyina engeri gye mwekanzeemu omuntu yenna abeeramu amagezi era oba mwala kwe kutuula mwananga mwekanze kati ayagala kumanya ekibakanze kyekyaki kiki ekigugumudde omuntu Olivia naye wano labawo mutala Olivia nga mugamba Olivia manyi ono ye Victor olulenzi lwange olw'omu America olugenda okunkuba ebidaala kazini wange Olivia nga mugamba ni Victor sinkana kazini gwe nagamba Olivia bane nsanyuse nnyo tube nga tumulaba bulijjo njagala okulaba kale bulijjo bakwogerako ne nga wandi kulabako ntya nange kyassanyu okubeera nti nga mugamba ate nsanyuse nnyo munange okusanga nsanyukidde ddala waliwo nno omuntu okwogera asanyuse kumbe asanyukidde ddala okuzuula okuvumbula ebyali byabula owaayi nkeni Victor manyi Olivia yagenda okunyambako mu kutegeka embaga nga mugamba namuyise munanga nyambeko mu by'okutegeka embaga yanagitegeka bagenda otegeka lwakuba mutwe gunnumyemu nnyo kati engeri gye tukooye n'omuzannyo gunyumya empulira kamunguluze ate okunyumirwa kw'omuzannyo kuleeta kamunguluze noono naye kwe kuddukawo nadde eri mu kisenge naye mpulira ninamu akasukunda muli oyina engeri gy'otunuulira omwana ono engeri gy'omutunuulira akulabikidde bubi olinga aligamba obaawo kwe kiki naga kirabika gwoliko ekizibu nze siina bubi bwe mulabye jasi gwe kyoba olina okumanya neetaaga ow'omulamu mbadde mbeyuka nnyo kali nga mga tujja kulabagana kyava gyamusiibule mutaka nga yeeyongerayo apaana kakati nno buli omu bwe yafuna akadde yadda mu birowooza ati ono takikiriza nti omuntu ono abadde akyali mulamu agezaako okubijjukira oba bwe nvudde mu kisenge amaaso gange kigalabye kyekyo najjukira amaziga ge yakaaba omusajja ng'amugamba nti munnange mukwano gwe amaze okufa we yamugamba asooka akwate ekkuba ddeyo akebere akakase oba omuntu ono yali amaze okufa si kuba ni waliwo ekyali tekiteredde singa sinze namukeredde n'agamba nti singa mulala yakiŋŋambye nandibadde mbuusabuusa ne munange nze mbadde nkebera omulwadde wange gwe mbadde nzijanjaba nange amaanyi ne ganzigwamu enkizudde nti mufu gwemanyi ono naye yeewuunya omuntu gwe baali baagaanye omuwala yafa naye muli yabeera ng'alimu ekikunkuna era kyatalowoozangako nti ono Laira asobola okulabika nti alina oluganda ku Olivia naye ate ebbanga lyena Olivia teyaŋŋamba yeewuunya okuba n'ebbanga lyamala nga bali mu mukwano omuyitirivu ennyo n'omuwala oli Olivia teyayogerako ku Laira wadde okumusisinkanako awantu wonna kale nno Abaganda baali bagezi abaateekangayo emikolo gy'okumanyigana kubaawo ebintu ebyo biba byalina nga amakulu mangi nnyo ogwa ku muntu
ogendo tuko twalo munno gende ogewa mwe simanyi ogenze kumwanjula ngwa mwanyo kugotudde Moses. Efirimu yaffe egenda maaso. Njagala olabe. Kaakati munange oluvannyuma yavuga n'akomawo ewalayira. Kyava konkona. Come in. Kyava mutegeeza ayingire waggule. Genda okwetegereza. Olivia gyebaliko. Olivia oli otya? Gyendi nawe gyebale. Olivia. Nga mugamba Olivia. Yego Olivia gwe. Naye gwe Olivia gwe mmanyi. Kwendi owaawa. Jukira ono tayagala kuyingirira Yense Moses. Naye tolujukira nti oba twali tumanyiganyeko. Nze Moses baali bampita. Moses kigwe. Moses sikutegeera. Moses. Bw'obanga igwe Olivia wa Moses manya Moses yenze. Tojukira fe abeeyagalanga. Saagala nk'omuntu gwe bayita Moses. Omanyi kye bayita? Ye gwe mukazi gwe nali njagala ennyo bannange. Mukazi gwe nga baatuyiribya olwalaavu. Njagala kumanya oba kyendiko kituufu. Nze sikumanyi munnange. Ne Moses siwulyako omuntu gwe bayita Moses. Bannange ono abantu afaanagana bulijjo. Akawala nako ssebo bambi ne keewunza. Katonda watu. Mwala yeewunziza. Kituufu si yeye kweli. Till death separate us. Ono yajjukira empeta eno we baagiwanyisiganya ne bamusabira era ne babalangirira mwami na mukyala. Empeta agirina. Muwala ono yagadde kunnejjako oba yanyiize nti ku lw'okuba bulijjo we nakomyewo natuukiddeko Leila. Alabika munyeevu. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Ebirowoozo byamutta. Ono yamutunuulira ng'ali mu birowoozo ebingi. Olivia. Kyava mbuuza Olivia. Neeraliikiriza. Tabu ki naye embeera gy'otunulamu ng'oli weeraliikiriza. Gye wantedina. Kulaba ng'oba musanyufu. Buli kaseera obeera mu birowoozo lwaki kiba bwe kityo? Kyakutegeera. So nga ate obadde ogezezaako ku. Kani ng'agamba ndabanga abadde yatereera. Sezino ennaku entono. Naye ate kati ebirowoozo bikomye mu kaseera mpawo kaaga. Weeraliikirira bwereere. Ng'amugamba ekyo tulina kweraliikiriza. Nze siina buzibu. Nze just lwakuba ntunulanga ebirowoozo. Mwana kennyini mbw afaanana ebirowoozo. Kadi ensonga lwaki ndowooza abeera atunula bw'atyo. Obadde ogezezaako okuba omusanyufu. Naye kati sikyakutegeera. Nze sinasonga lwaki mba nkutya. Ate sobola kukweka. Nawe ekyo kimanyi. Efirimu egenda maaso. Nze obadde neeraliikiriza. Yamugamba tewali kyakweka. Era ebirowoozo bye byonna we biri kiriya. Talina kuleka ndi yeeraliikirira ekintu kyonna. Nga nino sekamu tulabe. Naye nga nkusekera. Yamugamba asekemu. Ennaku zino obadde oludde. Tugenda maaso. Genda okugabulira abagenyi amaze ddo kisasa. Simanyi kuba mbadde sinaba kumubuuza. Ate naye talina kintu kyonna kye yaŋŋamba. Enno nze emirimu gyonna gye mwankwasa nagimaze dda ate mmo. Nze mbadde sinaba kumaliriza bulungi. Naye mbwangudde nangenda bambi maliriza ebyange. Ekituufu ennaku zino mbadde munafu nnyo. Era siina kye nnakuza naye nkakasa olwaleero lwennyini ngenda kuba ntandise okukola ku byange.
ojjukira empapula ze wansaba ku luli kaŋŋende nzireete twewe buli kimu nga bwe tukisuubira bwe kiri. Okay. Kakati noli bwagenda okunona empapula n'abalekawo bombiriri deba we beetunuulira iyo nno buli watunula alengera laavu ye agenda okudda laba ono bwatunula wangi naye nammwe muswaza kyemukola temulina ekintu kyamakulu kye musobola kwogerako nga siriiwo. we yabaleka we yabasanga awo ne mbaga nti musirike Nenda siteekyo. naye nammwe bambi muswaza muyige okwogerako empapula ziizino jangola. bwe namaze okulaba Victor agenda ofuuka omwami nga ye Moses yali omwagalwa wange. kaakati no ssebo yakomawo n'annyonnyola anti Edina Liddeko anti n'agamba n'ebbanga lyemaze nga ndi ewalayira kigambo ngezaako muyamba n'oteeka ebyembaga. wano mu kaseera ako kennyini Victor yajja n'ajja okulabika nga mulabako okumanya musajja ki munnange kazini wange agenda okufumbirwa. naye ekikwewuunyisa ye musajja yennyini Moses gwe nali njagala. Moses teyafa. Waliwo okukyanga n'okukyangamisa okuba n'embeera eyo yabeera bw'etyo. Kati ng'asooka mbuuzo oba Layira yakimanye. Layira takimanyi era saagala kimugamba. Ebiseera ebisinga ekitera okutabula eŋŋanda n'emikwano ziba ssente n'abakyala. Oba ndowooza ku mukazi ndowooza aba musajja. Wali asobola okutuwulira amazima okujjako Moses kennyini. Muwe omukisa oyogere naye. Kani ng'agamba gezaako okulabika ne wa Moses omukisa ebyo by'ogamba tebijja kukola. Omuwala ono mbu yeewunzizza Moses n'akanamwekubako nga tayogera naye. Yaganye omuwa omukisa kubanga tayagala kulumya mutima mbu gwa muganda we oba kazini we. Kani ng'amugamba olemye okulabika ni otegeera ekituufu ekyabaawo. Naye wandibadde olaba Moses oyo kasita gwe olaba yeye kubanga naye kennyini yagambye yeye. Lwaki tomuwa omukisa n'owuliriza ebimuva mu kamwa ke? Oba oli awantegedde amazima lwaki embeera eyo yabaawo? Gw'osuubira Moses yakudduka kagenda atandika okwagala omuntu omulala nga amanyiwo oli? Tyego Olivia. Kaakati abona kale ogamba okubonaabo yakomawo n'alaba nga amuwa omukisa. olabona kye kitegeeza Yamugamba nti yabonaabona kwendi gwe wabonaabonanga nze. Bw'oba tuba twogera ku ky'okubonaabona nze kennyini omuwala she's a true definition of kubonaabona. Olivia. Kakaso kimanyi bulungi tinange nali nkwagala. Njagala olabe. Wuliriza. Kuba nti Jovan yajja n'awamba omwana wa dokita yali anzijanjaba. N'amugamba nti bw'aba tanzise bajja kutta omwana we. Bw'atyo dokita olw'okubanga yalina ekisa yasalawo okunkweka n'ankyusa erinnya era n'antwala ne mu Amerika. Kirala Olivia nze siyagalanga kolerera mu mutima gwange. Wabula dokita kennyini ye yamupangisa asobole okunjagala. Olw'okuba nalinanga ebirowoozo byo bingi kuyanga bikaseera ndowooza ku sinekira dadi yali yaŋŋamba nti gwe wafa singa manyi wafa. kale wulira nti nafa kirabika dokita yali tyagaludde mu njagale naye nze ndi mulamu lwakuba abe waffe tebamanyi wa gye ndi. Olivia nagezaako nnyo okunoonya naye maama wo yavuma owa bodaboda gwe natuma ewammwe. Kama ngezezzaako okulaba nga nkunoonya mu ngeri yonna naye nga sirina wakukujja. Jjukira nti nali sirina ssimu yo kwensobola kufunira ate era nali sisobola kwogera na maama wo wadde muganda wo Eric. Olivia saagala olowooze nti nali sikwagala kubanga gwe mukazi weka gwe nali njagadde ate era gwe mukazi gwe ndiyagala ebbanga lyonna. Nensaba onsonyiwe okutekwali kwagala kwange. Kiki otegeeza nti tekwali kwagala? Byonna nabikola nga saagala kussa famire ya dokita mu matigga. Jjukira nti tewalina ssimu
ate nali sisobola kwogera na mami wo oba muganda wo Eric nga saba onsonyiwe bantu kale bwe natulangaawo nga maziga gampitamu kuba najjuka ebintu bye twesuubizanga n'ebizibu bye twayitamu kale nze nakutuusako by'ebizibu byonna naye ate saakulekerera omanyi bye nayitamu wali mu ddwaliro naye byonna nga bindeetera kaawa naye kale nkusonyiye kuba nali nkwagala nnyo ate nakati nkyakwagala nnyo Olivia nehamusanyi naye ngenda kusaba ekintu kimu njagala nnyo Leila kubanga muwala mulungi ate akwagala embaga yammwe egende mu maaso ate saagaane Leila akitegedde nti twali tuyagaddeko oba igwe Moses gwe nali njagala Olivia kusuubiza tekiribaawo n'omuntu nagamba nkusonyiye ng'ate wagaagalamire oyo aba muzibu balina bye baategeeraganako embeera nga bw'erina okuba naye no kyasigala kikyazitowa naye oyitiriza okunnimba ate bwaki kaakano no yakomawo n'alumba kitaawe leero okunjagala ate era yeggwa omuntu omu wagamba Leila n'omumpangira njagale kyokka mbudde bwe bumu ate n'oba ng'onnimbiralimbira nti omukazi gwe nali njagala yafa kinneetagisa kubeerawo wulire ekikulu nze kye nagamba oli yali yafa we namanya ekyo kyali ki oba ki wakyogera ng'okimanyi nti mufu wamuziika kweno ebyokuziika kikyetaagisa kyogaa buli kufiirwa oziika era n'essaawa yakakati babeera bombi ne Leila kale ono yamugamba nti obadde okimanyi nti omuwala Olivia eyali mukazi wange balina oluganda ku Leila era babeera mu nnyumba y'emu bambi abadde eyo ng'abonaabona kuva olunaku yategeera nti nfudde kati ng'amugamba nti omuwala abadde ng'abonaabona n'ebyokufumbirwa teyafumbirwa abadde nga yava ku nsi n'asalalayiko okuba niyakaabira eyo ne wabulawo n'omuntu amusirisa ng'akimanyi nti nafa era ng'alowooza ndi mufu owulidde teebereza ofumitirize n'ennaku gy'abaddemu yonna era ebbanga lye mmaze ku nsi nali sirabanga muntu ayagala munne bwatyo kubanga yakuleeta ku kitanda nga talina ssente kaakati no taata naye n'atandika ate okubanga atambuza embaliga bulungi nkoyi ndi mutuufu omuwala yali akwagala kubanga nti ebbanga lyonna limaze nga nzijanjaba n'okutunulira abantu abaagalana tewali yali ayagadde muntu nga omuwala oyo bwe yali akwagala naye ebintu byonna byatabuka era namulimba lwe naleeta empiso y'obutwa nga ngenda gikuba nakutunuulira ng'otandisa okudda engulu ekisa ne kinkwata Moses ye muyita erinnya Moses ngero osobola okuwulira n'amugambye eggamba oyinza obbiwulira naye ate gwe oyinza okaluubirizibwa okuba ng'oyogera nombiddwa abasajja basatu n'agamba aliwo abasajja babadde bannumbye era abasajja bano basoose kuwamba mwana wange nga baagala bamu n'agamba nti banteerawo ne ssente bampadde ssente ne baŋŋamba nkulungire akatwa mu ddagala eddagala erikugendamu baŋŋambye nkuteremu akatwa wabula bwe sikutta n'amugamba nti kyonna kyonna ekyaliwo we naaba sikuse njagala we bagenda kulayika ne bakola ki bagenda ku ebizibu binzirira kabeera Olivia nga zze tuzuukuka bino byonna yabimugamba baakibalira awo n'amugamba njagala obe ng'afudde ogweri buli wowulira omuntu azze tossa gwe beera ng'omufu era mu ttaka empiso eddagala yali ataddemu yali kuba wansi eddagala likuba wansi
yali kuba wansi eddagala. Kwe kutandika omujjako obupiira era n'amubikkira awo. Olivia we yamusangira naye ng'ali amaze omunnyonnyola buli kyonna kyalinga ageze okulabika nti akula yali ataasa bulamu bwe. Yagamba apaana tekiyinza kuba kituufu n'akamu. N'agamba okitegedde amutwala wala nnyo era yali ayagala okutwala omulamba aguziike naye nga talina kifo wakuziika. N'agamba nti okuva omwana olwo yamanya nti oli mufu ate n'ekirala nti yali tamanyi watuufu w'obeera walina kika talina watuufu wakukuziika teyalina watuufu wakumuziika. Omuwala gw'omanyi nti yagala nnyo kati ng'amugamba naye naye wakola nsobi lwaki wandyagadde omuwala oyo mujje mu birowoozo byange ku njagala gyali yanjagalamu. Taata tulaba naawe ensobi eyo yali yamanyi gye wakola. Omwana yali yanjagala nnyo. Nkusaba onsonyi obulumi bwonna bwe nakutuusa. Kati ng'amugamba taata taata yeetonda. Suubiza ekintu kimu kyokka nti togenda kuddamu kwagala Olivia. N'agamba obulumi bwonna bwe nakuleetera nsaba onsonyiwe naye ate nange kyenjagala kwe kulayika nti toddamu kulayika nti oyagala muwala oyo ajja kuleetera obuzibu. Njagala omanye obuvumu bwe namira okulayika nti nteekamu essente okutaasa obulamu bwo. Tetuganye ensobi zibaawo naye njagala ombuulire nakola nsobi kyotaasa obulamu bwo. Kwegamba yateekinga meeza zonna zonna. Nakugamba sikirungi kuwoweza muntu wabula omuwa omukisa nosobola okumanya amazima. Obuzibu obuli yakomawe wa Aunt Edina n'amubuulira buli kimu ng'amugamba ekituufu omusajja yambulidde n'entegeera naye ate ayagala tube nga tuddamu okweyagala wabula ate ekyokweyagala ono alaba nga kizitowa aba ayingiriridde mutima gwa muganda we. Jagala olabe ekinagera kirowoozezaako era ne Moses nekimugamba naye teyagamba nsikiza ntiddamu netweyagala nakugenda naye maama ayagala mbasigale nga beeyagala. Ekyo yakiganye agamba ku mukwano gwange ne Moses alabika kyayogera kimu. N'agamba nti naye Moses ku bintu byagamba byonna ku mukwano gwaliwo ayinza okuba kyagamba kyekyo ekyaddala yali akwagala ebyaddala. Naye ate kati owulidde Uganda werekereze ayinza okuba yali akwagala ebyaddala wandibadde otwala akadde ako n'okamuwa. Obulamu bwali buzibu nnyo. Kati bajja banyumyemu ku bulamu obwaliwo nga kwegamba buli omu aliwuwe myaka 3 egitambudde. Emyaka 3 ogibalanga 3 ennyukuta naye ssebo giba minene mu myaka. Birangawo ebiseera ebisinga naye nga gagampitamu nga buli lwenzijukira ku biseera byaffe ebyeddembe nze naawe ebiseera bitwalingamu nze naawe amaziga gampitamu bisika nga nkaaba bukaaba. Nze nabeerangawo netufunye empeta eno gye wampa nezijuka bye nakusuubiza. Njagala owulire mwana muwala empeta eno yamujjukizanga bingi. Empeta yakolanga switch emujjukiza byonna bye yali asuubiza omulenzi ono era n'alaba bingi bye baali beesuubiza kuba ku mpeta bangi bakubanye ebirayiro bingi. Ekyokulayika nti munange obaako engeri gy'oyinza okulayika nti osuubiza mukwano gwo. Gatirizamu kwagala musajja mulala yenna. Era yasalawo ku birayiro bye yali yakubira ku mpeta eyo n'akakasa nti omukwano nga yali alina eri Moses yali tayinza kulayika nti addamu okufuna omusajja yenna omulala okumuwasa. Era mu bulamu bwe ekyomusajja omulala kyavaamu yasalawo ayagale Moses kwe yakoma newankubadde Moses agenda kufumbirwa kazini we era jakigumira. Naye ng'amugamba okimanyi Layira simwagala. Byensi byewuunyisa. Njagala olabe awula mbu Layira tamwagala naye kwe gataata naye yamugambye amuwase. Nze kankubuulira okyegera kino ekintu olina kikumanga kyama. Ono agenda maaso ajjukira omusajja yamugamba ekintu kino tekirina kuvaayo n'alayira ne mazima ga Katonda gwe nja okukugira gwe mpulire. Omusajja agamba okundi ebuledde okooli. Ng'ogaana oyo mwana wo tujja mutta n'ajjukira byonna ebyaliwo. Sira tumutte Sajja bagamba
mwana wange kati oba singa oba kavubuka nako katandise kunnumya mutwe kati kubera mutima gwe kyekugamba kaakano tugenda okudda eno bano batabuse olabye gungamba okukola ono muga lwaki omutima si gwogoberera naye nkugambye nti ekyokwagala nkyakwagala kati buli lwemba nga ayagala okivaako ekintu mpulira nga kikomawo kimanyi bulungi kaakati noonajja nesiraba lwaki weerumya kati nze siyagala watube nga tuddeawo byakwerumya kuba kati mutuufu mpulira sijja kusobola kuwasa oli mutaka ebateesa ku kino dakiika 2 nga yeefuulirawo awulire mutima gwe guli eno nze kati kankule saagala ebyoli layira alina kataago mutima guliwo owulidde saagala nze gira kati lwaki mba njagala olimbe nga gwe mpasa ate nga omutima gwange guliwo manya nti oli mulamu ono awulira omutima gwange tegwagala nze saagala tayanjagala saagala kugamba mbu simanyi kulwokuba oli mwagale kulwokuba kusanyusa mutima gwe ebyo ebyokwagala omuntu omusanyusa omutima nze si byendiko mutaka nga atabuse bulala mutaka nga atabuse bulala yamugamba nti kino tekiri kukyakwagala oba kiki gyendi oba nze naawe kiki kyetwagala wabula kiri mu kiki ensi kyeneeraba enkya n'agamba nti nze okolerera okusanyusa abantu nina kusooka kwesanyusa nze siyinza kuwasalayira kulwokuba njagala aseke nga nze meme yange omutima n'omwoyo gwange bisanyu binyiivu nze gwe gwe njagala gwe oba olina okubeerawo balayira agende kati simanyi lwaki tulwawo ekintu ekyo otegeera oti ekintu ekyo jukira ebiro bye twakoba nze gwe njagala kiteeka mu mutima gwo nti bannange ngiramu essanyu lijja kubaawo bannange maaso g'omusajja wa katonda bwe twali tugattibwa Olivia Layla naggulawo kulikaye avudde oli otya munange Olivia gyendi oli otya mubadde muyina emboozi mbasanze munyumya mboozi ki jazi bali tunyumya mbunyumya emboozi nebanga ewanika eddoboozi etyo n'agibeebaza kati olwo teyamanya bamwebaza mirimu ki n'agimwebaza tugenda mu maaso efirimu egenda maaso tulaba Bridge of Love singa namanya oba olutindo ye Victor nagambye zigenda musajja yomu mu Omax videos shop number B12 butereevu wali eri ku Energy Center kadi sebo ono yakomawo ewa dokita sikimanyangako nti Olivia omwina ku Uganda kubanga ebintu bino nga bimaze okuleka ne bimanyika ebiseera ebisinga ono yawuliranga omutwe gutandise okumubobba ati awo kijja kityo okuba nti nakyo kimanyi naye gwe gy'otya okuba naawe tewamanya byonna mbadde mmanyi gw'ozaala Victor ono naye kwegamba obulamu yali talabangako Moses yawuliranga simanyi oli alina gwayagala Giovanni naye nga Moses yabeeranga wakajjukiranga mukozi kati ate abakozi tebabeera mu mudiiro ng'abagenyi bakyadde kati teyamwetegerezaako nnyo aye n'abakozi tebamala budde bungi kububawa bawusi boyi basamba boyi Dokita kimanyi ekyo kisoboka naye njagala ojjukire nti nze wampangisa bupangisa okwagala Victor wuliriza mwagala naye kati ate mwagala nnyo kyokka era ntegedde nti ye musajja Olivia gwe yali ayagala ennyo n'obulamu bwe bwonna mukazi wattu yeebuuza ekyokukola mama we ya ovanga ogwa mukwano n'omuntu gw'owulidda gw'oyagala Olivia naye ng'ate omuntu oyo gw'oyagala aleke Moses munnange ow'oluganda lwe yakusookayo Olivia yagaana ekyo ekintu kirala kati omu kyakoze olw'okwagala munne era nkimanyi nti abo ababiri beeyagala nnyo Dokita ate era naawe okimanyi mba mulyaza amaanya bwe nnemera ku kino Dokita tola nti mba nfuuse nakyemalira ekyo nkimanyi naye kati tewali kyakukola
Atulabe. Njagala osigale ng'oyagala. Naludda wajja biggwera. Dokita yamugamba alemereko naye ng'ekyokulemerako kiriwa. Alemerako lwakuba baamusasula kukola ekyo. Ono bwe yakomawo ng'akulubuuta bbaluwa. Bwe yakomawo ng'akulubuuta bbaluwa